Kitumwa Lusoke mwogezi wa polisi ya Uganda olwaleero avuddeyo n'ayogera ebigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku buvune bwe bamutuusaako ku lunaku luli ebulindo lwe byamutuusizza ku kitanda n'embeera gy'alimu olunaku olwaleero nsaba tumufune. Omusango gwa NUP President wa NUP yemulugumya ku kya ebyaliwo ebulindo nga bwe twali tubategeezeza twagezaako kumutuukirira naye yagamba nti poliisi tagitrustinga tasuubira nti tujja kukola omulimu professional. So tusaawo tuba tusanga obusoomozebwa kungi nti tuzze tumulaze nti twagala okuyingira mu nsonga eyo kati bw'aba tatutrustinga tetuyinza mukaka. Ekyo ky'abantu balina okukimanya. Waliwo mbuuziza nti muyina be mwakutteyo tetuyina be twakutte. Ekyo kukikomyawo. Bagamba nti nalimba okulimba kwe nakola nagamba okutandika ku lunaku lwennyini nagamba nti abaana abali ku ground bagamba nti bo kye baalaba nti yali mu luzungu kye tuyita stumbling. Ne ngamba nti abaana ku ground bagamba kino then naye natugamba nti bamukuba ki esasi naye statement oba sentence eyaddako wansi awo neŋŋamba nti bino byonna tujja kutegeera amazima mu kunoonyereza. So bwebwo obulimba bwokka bwe nakola era babulemeddeko ne banjita buli kimu wali owulidde ku nsi kuno ekibi naye nja kulemera ku bigambo ebyo nti bye bye nayogera ate byenzikiririzaamu nti nayogera kye nawulira ku ground nenkiripootinga nga bwe nali kiwulidde nenripootinga n'Ekyagulanyi kye yayogedde nensaba nti wabeewo ki okunoonyereza tufune amazima naye eno sentence eyatunoonyereze tufune amazima tebaagala gitunulamu kye baagala kuvuma era katubasabire ffe tetujja kugalawo musango tujja kukola ki ffe weeguli bw'ali wulira nga asobola otuwa statement ye twagala ne medical records or medical report ffe tujja kutandikira Kitumwa Lusoke mwayagala medical report ya Kyagulanyi kwe bamujjanjabidde. Ekinsesa mbwayagala kusooka kufuna kubuuza Kyagulanyi kye ekyaliwo alyoka anoonyereze nga videos weziye ziraga akaate biki ebyakolebwa ngula bulabi video n'ogamba nti wano waliwo ensonga gye tulina okunoonyereza ku ne batutine tufuna answer ku bibuuzo ebibuuzibwa naye kati alimu okulimbalimba mu Kyagulanyi yabalemesezza okunoonyereza mukubanga yagambye tabeesiga ekituufu tetubeesiga kuba gwe omuntu abadde ayagala okutta ate omugamba akunoonyereze ku lwaki abadde ayagala kutta gwe kikola amakulu kikola sense ekyo obadde oyagala kunzita onteeze n'onkuba onzite onzije mu bulamu obwensi kati oŋŋamba nti nno nzije nkusabe onoonyereze lwaki obadde oyagala kunzita ebikola by'okoze ng'oyagala kunzita n'olemerera okunzita kati olwoŋŋambe nti noonyereza lwaki obadde oyagala kunzita n'otanzita olwo mba nkugamba kunoonyereza ki soka mumbulire nammwe abalaba kati Kyagulanyi bamwagala agende yeewaabireyo nti nno bane munoonyereze ku musango nti mwali mwagala kunzita ne mutanzita okitegedde nti mwali mwagala kunkuba ssasi ne mukuba mu tiyagaasi ekikebe kya tiyagaasi nemenyeka okugulu oba onfuna kati bw'obanga temusobola mu mwennyini kwenoonyereza ku butemu bwammwe kitegeeza temwagala kuliviiringa butemu bwammwe nti mwali mwagala kumutemula kati lwaki mwagala yabaliviiringire obutemu bwammwe ate nga n'ensi yeerabira kaate ne bannayuganda buli omu okuva gy'ali yeerabira ekituufu ekiriwo
ekitegedde era ne bwatunula mu nga wali atunudde butunuzi mu butambi wokka bumubuulira nti bano baagala kutta musajja kati bo bageza okwekakamu ekyo mbu tumusabye ajje tayagala koperatinga naffe tayagala tubuulira bw'aliwulira ayagadde alijja n'owulira Kitumwa Lusoke nga ddera bamutuma butumi agambye mbu bamuvumye buli kimu naye tafuddeeyo Lusoke sikuvuma twogera ku bulimba ate bino ebigambo byayogera leero si byayogera mu kusooka luli agamba nti yeekoonye ku luggi lwa mmotoka bwe bamunyiga ne bamunyiga n'akomawo n'awa statement ey'okubiri mbu bagamba ye bamukubye essasi ate Kyagulanyi tayogera nako nno bankubye essasi takyogerangako era okuva lyatandika okwogera yagamba I was being shot shooting tekitegeeza kukuba ssasi oli ne wakuba ejjinja abaakushuutinze ne wakuba enkonyoga abaakushuutinze okitegedde oli ne wakwata zumba wati abaakushuutinze oli ne wakuba ekikebe kya teargas abaakushuutinze ba byonna bakozesa gun okitegedde byonna gun yefulumya ebyo bintu yonna ebashuuti kati bavudde ku kya shuuti bateekako ayagala kwesiba ku kirimbo yatugaba bamukubye essasi okay bamukubye essasi kubanga ne teargas kanisita nayo dife tulyanga essasi kuba kyonna kibomu kibaluka buli kintu ekibaluka tumanyi essasi nayo kyamba ne kibaluka okugulu nekufuna obuvune bwaliko olwaleero era bwali mu kujjanjabibwa mbu baagala medical report mugiwagazaaki mugikozesa eki olide muyine yammwe it was an assassination mwagala kumutta kate medical report ye mujagazaaki mulabe how far you went mu assassinatinga how far je mwalemererwa mutya okumwassasinatinga kasimanyi kye mwagala kubuliza Kitumwa Lusoke ng'ate emboozi yeeragako ate buli kimu ekigambo kyeyogerako kyokka kiri mu lwatu nga ne Kyagulanyi Ssentamu mwennyini yavaayo n'ayogera bwebanga kyesitegeera baagala omuntu agende mu ofiisi yaabwe atuule wali olwo balyoke bagambe nti nno babuuliriza ku musango gwe kuba Kyagulanyi twabyogera ku kamera pick those words byali mu kutugamba byagamba ensi bye mwakola then mustandinge ku ebyo okutuwa the final judgment kuba ye ebigambo abyogera mu katambi kano ayogera buli kimu ekyanga bwe kyaliwo kati mwagala gye ayogere Luzungu ayogere Ludicha ayogere mu Luswayiri mu Lunankole avuge Kinyarwanda avuge Kirundi ajja ayogere ki mulyoke mutegere mukulu Kitumwa Lusoke nti no kati Kyagulanyi kati atubuulidde musango gwe tugutegedde katugunoonyerezeeko tufune answer gye tuwa bannansi okitegedde oba just mwagala medical report nga ye best nga kye kimusinkwa naye mwagenda mu ddwaliro gye baali bamujjanjabira mwali musaba medical report baagala kulaba just obuvune bwe bamuteekako bwakomawa bamanye bwe baddako okumutta batandikirawa just baagala ndowooza okutegera Kitumwa Lusoke naye kasukire nkujjukiza ebigambo bya pulezidenti ng'ayogera ekyennyini kyamutuusibwako mmwe mwennyini Lusoke bye mwamutuusaako kate simanyi kyomwagaza atajja physically ng'atukuwadde ebigambo nga bino akavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely akakubo akeesudde amakubo amalala twagenza okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagasi n'amasasi nga gavoga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale so omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era n'enva mu mmotoka okusooka okwewonya pepper spray oyo n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola mbana akafuluma omwami omu DPC waawo ekira DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert
n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, najjayo pistol. Naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazaayo pistol ye. Naye tola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021 era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku omukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono era agubalaze. Nsabye addemu agubalage ne mu Luganda. Ndowooza owulidde okunyonyola kwa President Kyagulanyi. Statement eri sound loud and clear, buli kimu ekyaliwo akikubuulira mu bino ebigambo. Press conference gyakoze George Makaye Magere. Kati goyagala akuwe statement kyendala esingaawo. Okitegedde bajja abasajja badduka nga bajja gye tuli ne batukuba ne bakwata abaana ne babatulugunya ne batinyisa kabangali. Olabye twali arrest name nenga arrest tuzina twazira nga bazikola, agambye tewali name. Bakuba abaana mbw ate baagala kunoonyereza, bakuba Kyagulanyi mbw ate baagala sooka agende banoonyereze nga ye alina kyabagambye. Use these ones, bino ebigambo byabagambye. Use these words Kyagulanyi byatugamba era byabagambye, mutubuulire kyekyalo lwaki mwali mwagala kumutta. Wenfuna kuba omuntu ali yekka ne konvoyi ye gyatamba ne twali nsonga lwaki okuba muti ya gas, twali nsonga lwaki okuba abantu emiggo, kubanga gwowulira nti nno oli wakabi nnyo wasoma okuba n'olwekyo gwokuba kukusingira, olina kukuba buli omu, olina kukuba buli muntu. Okitegedde bo kye baakola kyekyo kyakuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, naye yakunnyonnyodde biki ebyalo. Kati mukozesa bino olusoke mutubuulire lwaki mwali mwagala kumutta. Bo baagala medical reporter Masooka atuwe medical report eyo atugitegeere bulungi. Nebya medical njagala so nedda kansuke tulabe akatambi ako Kyagulanyi kayogerako. Abantu bano we bajjira nga bamulumba kwa byonna weebiri kitumwa lusobanza okugamba ensi terina bujulizi buno. Obujulizi buno bwe buli mukulu kitumwa lusoke. Oyinza okuloza mbu ensi temanyi akatulimbelimbe ne bwe munaalimbalimba ensi yavaawo tebakyalimbalimba bantu bintu ebyo byakifala nogamba gujja kulimba ensi eyitewo tetukyayitawo bwe tutyo tweanalyzing ensonga. Kanya tutunulira akatambi kano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga abasajja bajja bamulumba ne konvoyi ye nga tewali kyabakoze, tewali gwavumye, tewali jinja likasukiddwa. Kitumwa atulimbano bubakasusa amayinja sitwalaba ku jinja mu butambi temuli mu jinja nalimu, wabula bo bayita obutambi bwedda ne babugattagattawo ne babuteekawo ne bagamba mbuno lyali mbuno bakupya amayinja. Tatunulira akatambi kano poliisi ng'olaba yalina yokka ne Kyagulanyi nga olaba bisaka ne balumba ebisaka ewaali abantu, ewaali Kyagulanyi ne bamukuba ne bakuba abaana abatali musango nagumu gwe bazza. Nawe tutegereze bulungi ng'egye byatandikamu. Olaba baali babateeze eddamu kkubo bwe baawulira nti baabo bajja ne balumba emisinde, bali bajja mu konvoyi yaabwe ndowooza olaba engeri gye balumbamu ekiyiifuyiifu, omuntu akuwadde na wethrough n'akulumba bw'atyo nga mulina kugwa ne beetomera abaana piki ne bagwa nazo. Okiraba bazze tewali wethrough nti bamuyite wano, wabula bazze emisinde bakuba ne bala ne bagwa, abangi ne bafuna ebisago awo mu kabenje ako.
okitegeera olaba kati babakwata batandika basamba migere babakubira oba etwali kye babakoze babatulugunya kati bino kitumwa Lusooka yagala basooke bagende Kyagulanyi abimugambe talaba butambi baba nabana bali arrested babo babakwata babasiba babo bali mu lwedi babasiba netulule engeri gye babakubamu gyabatulugunyamu gyabateekako ebisago abatali musango nagumugwe bazizza n'abakubanga ebyonzira n'abakubanga batali bantu Chuma Lusooka byagala Kyagulanyi asooka agende ku polisi yennyonnyoleko musoko mutunyonyole bana basirikale bamubakuba abantu bakuba baki atugambye twali arrest ne lwaki wante mubakwata this is a violation of human rights bano baviolating eddembe ly'obuntu nga twali bakoze singa wali abantu bali bakuba poliisi n'abakola bati nagaye poliisi yali yeetaasa naye omuntu omusanze avuga piki zuzuzuzu n'omugwamu n'omukuba ekigwo ate bumala omukuba ekigwo n'omukwata nti lwaki ogudde n'omusamba okitegedde kati no kitumwa Lusooka byagala Kyagulanyi annyonnyole ki wano falaloza muno yasoose okubeera wa poliisi omwogezi tumanyi byogera si bibyo byabakamaawo bebagala ensewulire naye munnange one day ensejja bajajinga bintu byemukwenda mukolakola nga mulowooza muli bakitalo nnyo mujja kubisasulira kitumwa ojja kutubulira ani yali akugamba okwogera bino kati gwe wetegereza akatambi kano ng'Ekyagulanyi yakubwamu yalemedeko mbu mbatu bangamba it was a stambo yekona ku luggi lwa mmotoka kati wano gulaba oluggi lw'emmotoka no lweyekonako wano gulaba oluggi lw'emmotoka no lweyekonako kitumwa bwe mtu mpanga ebibozi tugenda tumukubbe nga ali wano bwati mweno ango abo tumukubiramu eyo ango tujja kuwa anse eno ne mujjanga mutegese ne ansa zamuze mugendo tugamba naye ate nga nfu kubanga we analyze we look ne twetegereza ensonga kutenza kungamba omusajja uyo mumwamba tiwe kati ya gas ne kamukuba nonga mbuno tugambe mbuno mbu ye kubye ku luggi lwa mmotoka oluggi lwa mmotoka tuliko musaayi kitumwa Lusooka era ddala bajja kuvuma nnyo tonnaba naye eyo yembeera eriwo eyo kitumwa Lusooka yagala medical report era tufune ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine yebya medical report abyogerako ki kitumwa Lusooka gyali mu kusaba kitegedde Kyagulanyi atugambe kyekya mu ddwaliro yavuddeyo nga tannatusa kuvaayo kati twagala atugambe medical report ena anagiwa kitumwa Lusooka tagimuwe okitegeera tusooke tumanye atugambe muko ku nsonga awo kuba mudwaliro yavuddeyo kiyiifuyiifu katwaga atubulire lwaki yavuddeyo era kitumwa Lusooka medical report yagala yaki ayo n'agamba we batidde Rita kamera zaabadde tezikola bulungi mujjukira bakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe maze obbasaba era nyongera obbasaba bo balinga abatendekebwa okulimba bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala so njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba anaabeera ne vidiyo yonna yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamutira mu maaso ga kamera za poliisi ne mujjukira enanga yavaayo n'agamba we batidde Rita kamera zaabadde tezikola bulungi mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune Frank Senteza bwe baamutemula era ye yali enkola bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda so tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo ndowooza owulira lwaki Kyagulanyi tagenda ku poliisi kwewaabira kubagamba banoonyereze kuba tulinawo ebibaddewo kitumwa agambye muno situbeesiga kitumwa kubanga waliwo ebibadde bijja bibeerawo emabega naye nga engeri gye mukobikonkuludingamu ya kifere
okitegedde tayinza tugamba mbu kamera teyabaddeko naye nga lwatekamu obuwumbi n'obuwumbi bw'essente tugule kamera ezo ku lwaki kwanguyirizaako kunoonya bakozi ba bikolobero kati olw'okubanga ekikolobero kirimu ggwe gw'okikoze toyagala kulaga nsi nti newakoze ekikolobero nga tulaba wano amawanga g'ebweru e Bulaaya mu Amerika nawa yonna omupoliisi aba ne kamera eyo tagijjaako no era bw'agijjako omusango gwa naggomola esigala ekwata buli oba akola nsobi kyoba akola ki ekwata buli kimu kwe basinzira okujja obujulizi okwo so tebanoonya oli gwe yakozeeko obujulizi naga tujjange tubuulire poliisi yakoze eki bakebera kamera ye neraga kye yakoze omuntu gwe yatulugunyizza n'afuka n'asalirwa omusango basinzira ku bujulizi obuli ku kamera ye kuba kamera yaba yakutte ebintu ebiri authentic ebitali byongeremu supu sudi kati lwaki temujjayo footage wa kamera oyo ali awo kamera gye mwateekawo nebabuulira oba nemukozesa bino bye tubalaze nemufuna judgment kubanga kamera tekuwa sudi nti no yasudiyizza neyongera ekuwa the right thing kukadde kennyini n'okirabirako ddala nozo kitegedde kati kituma lusokero ekyo kyatamanyi era yalowooza byakusaagasaagamu awo ebintu si byakusaaga mukulu kitumwa lusoke ebintu si byakusaaga mukulu kitumwa lusoke yi omutemu mwali mwagakutta Kyagulanyi mwali mwagakutta waaki si ekira awatali musango murova mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa na mu CMI ne bamala abaana bangi nnyo so bwetugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyama kyova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza kyendowooza nti tekijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya namwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako obulumbaganyi ate babonenye ku ffe so mukoweeryo njagala nnyo okwebaza bannaffe ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo andowooza owulidde baagala kutukozesa nsobi baagala katusuulamu bagambe embuno abo bye basoose okukola ki effujjo so nga tewali ffujjo lye balikoleddwa wabula bo baagala kuzannya muzannyo gwabwe engeri gye baagala okuguzannyamu bakitutuuzeemu n'ate kigaanyi kale ebyo bya pulezidenti awo mubitegedde akyamujja ensambya kwali nti baali baagala kuyingira mu ddwaliro kola ki tewali amanyi bangi bagamba baali bagamuweerayo obutwa baali baagala mutta mangu n'agamba kanzira waka wali seefu eno epirasi wali seefu kwekudde waka kati oli agala medical report egamba era yagyogera nti yakubwa tear gas ne musigalamu obuntu ne babukulongosa ne babujjamu eti abali mu kumujjanjaba awonere waka obola kiba kitagisiza anafuluma eggwanga obolawo kyonna nga okinaba kijja kuba tutegereka naye nga byebyo Kituma Lusoke abamundabideko mu mugambe nti si asoose omukama abankumire mwera